Aha, chikabuka. Kakati mbanyiza kusi Michael Uganda YouTube channel kwoli. Olunaku olwaleero famire ya Yohana Mirundi Senior omugenzi kati eyafa gye buvuddeko beesitudde ne bagenda mu Bwakabaka bwa Buganda okusisinkana Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga okumwetondera ku ebyo ebigambo taata waabwe bye yayogera. Bano nno mubaddemu bannamwandu ne mubaamu bakulu ba Tamale Mirundi Junior be beesitudde ne bagenda wa Katikkiro kuba nti ate beetonda kubanga baakyeyama nga bali mu kumusabira wali eri mu church e Rubaga. Kakati bino nno we bigudde mu matu g'omwana mulenzi Junior. Abayisizaamu eggaali bannange abagambye mugenda mute wa Katikkiro ye mugenda mutanga temumaze kunsaba lukusa Tamale Mirundi Junior mulina mu katambi ng'ayisa mu bafamire y'eggaali. Video eno gimpele like ate omale ompe ndowoozayo ku nsonga eno. Bw'ogiwa like video eno kijambako kuba nti ate etambula ku speed ya waggulu nnyo nesobola okuba nti ate information etuuka eyo gy'erina okuba nti ate etuuka. Kakati kansooke nkutuuseko Tamale Mirundi Junior eyeeyita Senior awanda muliro. Kankutuuseko Tamale Mirundi. Naddala mwe aba family yange mwe abamu. You are taking me for granted. But the day will wake up. Nengamba it's enough. You do things without me knowing. Nemugende wa Katikkiro nga temungambye. Who told you to go there? Mwe aba family. Who told you? Who told you? Nja kukambuwalamu. Let me pray. Nemugende Mengo nga temungambye. Mu family ya Mirundi egenzo okwetonda mwetondera ki? Over what? You got there without me knowing? You are doing things behind my back? Mwe aba family mwe abamu mutuzo olugezigezi. Mutuzo olugezigezi lwammwe. Mugende munoonya abajjanja baddadi mubeebaze. Go and look for the people who gave you money to pay treatment. Instead of meandering, loitering around in nonsense, total nonsense. Right, mugende wa speaker ne mumwebaza yatuwa sente meka. Speaker nita mungi yatolo bukadde obusaba mu 10 okujjanja baddadi ngate mufunanga budde bumwebaza. Moving left, right, loitering around in a total nonsense. Njakambu walamu. And I don't know whether it will be good for anybody. Mamula ikatemuntegeera bulungi. And that should be the last time. Nga muzunga. Nchaba nabasanga ne walwa abogo. Olomuli walwa abogo. Mtugenze kwetonda. What has Lwabogo has to do is my dad? Is that the legacy of my father jemo protecting? Is that his legacy? Tata nga inachi yakola nga tabaze. My father ni musajja mugezi byonna bye yakola yabikola nga ine ensonga. He had the reason. Lwaki yali awala n'abantu abo. Era yabyogeranga. Sajja bamu frustrating. Gomanya abantu okupangira ne bakugoba ku mulimu. Nga tolina kye wali obakoze. Abo ne bakupangira ne bakugoba ku mulimu. Tata nga bamuwa obutwa emirundi 5. 5 times. When my father nga bamuwa obutwa kati nyende neetonde. You think I'm stupid? Mugende wajje no muwozi mu mwebaze. Ebyo birimu amagezi. Mugende wajje no sale mu mwebaze. Oyakwata emiliyoni 10 nga wendi 100 million naziwa my dad. Sale mu salo yogula. Lwaki sibe mugenda ne mwebaza kusinga kuzungira ewa Mayiga. Muri wa Mayiga muzunga. Mayiga abayambe Katikkiro. Nayi nebizu byabayambe ki? Kuzunga buzunzi. Mulaika temuntegeera. Njabba kuba ne family njikube. Ne family njagikubiramu. You are joking around with me. Oya ne mugende wa Mayiga nga temungambi. Mwenga bani. Batugenze kwetonda. Tata wange mumujemu
Don't use my father's name mukwetonda kwammwe. Tata wange yafa talina gwe yeetondedde. Yali talina googera. Toa mudwayo yabeera nga ali tasobola kuyita bannamawulire yeetonde. Mwesagala muntabule. If you're joking around with me, if you're messing around with me, hey, yakumala no bakwatamu muntegeere. I'm an important member in that family. An important member of that family. And that should be the very last time nga mukozesa erinnya lya taata wange okuzunga mu famire ya Tamale egenza okwetonda. Famire ki nga imwetonda kuki? So Mayiga Katikkiro nze tojja kundabako. Sina kyenkwetondera ssebo, tewali kye twakola. Mwabalina okuneetondera ku bye mwakola taata wange. Anything concerning my dad, I will come out to speak. I'm his son. I'm his son. Ndi mutabani we Tamale Mirundi Senior. Ati abusa ekyo. Continue. If wobochi busa genda maso, we shall sort our service. Agwa chibusa yenna. Continue. Ojja kutegeera nti senior wali. You will understand nti Tamale teyafa. Mirundi didn't die. Abantu bangi mubadde mumboza nti Junior nga tetwakola bye Mengo kwetondera Katikkiro. Ekisooka obukulu taata wange byonna bye yakola ne bye yayogera gaali mazima. Era sina muntu gwe neetondera lwakuba nti taata wange yamwogerako amazima. Ekyokubiri, taata wange yabyogera tataliiwo. Kale ate nze omwana neetonda atya ku taata wange bye yayogera, ekyo nakyo kya busiru. Nze nno ndowooza nti ebyokwetondera abantu ku biki taata wange bye yakola ne bye yayogera tekigasa right now. Obudde obusinga twandibumaze nga twebaza abo abatuyamba okujjanjaba taata wange nga mulwadde n'abamubeererawo mu bulamu bw'ensi eno. Okusiba okumala obudde ku bantu abaali batamwagala ng'era tebali mwagala, kubanga omuntu eyakyawa muzaddewo naawe omwana aba takwagala. That is common sense. That is simple common sense. Omuntu eyali tayagala taatawo mu bulamu era ne bwafa aba takwagala gwe omwana. Kati nze nalabye nga teri kintwala Mengo kwetondera Katikkiro kuba nze sina kye namukola. Taata wange bye yayogera yabyogeranga ye ate taliiwo, nze aliwo Tamale Mirundi Senior, ate ne sina muntu gwe nja kwetondera. Kaakati ekyokubiri bakikoze nga bo. Ndooza mu ndowooza yaabwe tebaalabye wala. Bakikoze nga bo. So ye ndowooza yange siga taata wange abaddewo nga yeyaŋŋambye kakati Junior tugende, naye muzeeyi wange ne bwe yali omulamu teyabiŋŋambako. N'eddaame lye terigamba mbu bw'alifa tugende nga twetondera abantu. Ate abamufrustratinga, abaali batamwagala, abaali basabirira afe. So nze badde njagala priority tugiwe abo abatuyamba okujjanjaba muzeeyi nga Speaker wa Parliament Anita Amongi, General Muhoozi, General Sale, President Museveni n'abalala mukulu wange yamu abo betuwa tuteekako priority kusinga okuzunga.